Kale, tukwanirizako buterevu mbabuzaako nembalamusako jemusizide okubeera nga mutulaba okosako kubanga mutuuliriza mbitundu byonna ebikolegwa nga Uganda ne bweru waalyo nga mbadde ndudde okubawulizaako bannange ebintu bingi nnyo nakoma okubawulizaako lwali lwakomeka terwali lwakutaano lwa mukaaga lwa Sande mpaka ate ne leero Monday ebadde mpiseeko. Okay, kale, nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive bannange tubadde tubabuzeeko twafiirwa muganda waffe muganda waffe Sajime abasinga gwe mumanyi obulungi bwettera okubeera naye mu programu empiso ono nga ayina n'omukutu baguyita DPTV Uganda yaviibwako taata we bambi amuzaalira ddala taata yafa ku lunaku lwa mukaaga ku makya. So kuva ku olwo tubadde nga tuli mu nteekateeka za kugumya muganda waffe na kuwerekerako taata waffe oyo era gwe tusabire ekitangaala eky'emirembe kimwakire. Saasobola kukola post yonna kubategeeza nti tufiiriddwa naye at least olwaleero akabuliriraako konna ke mulabye embuze mbadde nga just ngezaako kulaba nga muganda waffe abeerakokko mu mbeera y'okuguma okutonotono. Kibi nnyo kitalo nnyo era tusaba Mukama Katonda ali waggulu atuyambe agumye Sajime owa DPTV Uganda amugumye ne baganda be and of course n'ab'emikwano gya taata gwe twaziise ku lunaku olwo lwennyini olw'omukaaga. Mukama Katonda amwe ekitangaala eky'olubeerera ate era amusonyiwe n'ebyo ebyamusobako ng'omuntu. Yes, muzeeyi Kiganda Katonda akusaasira ebyo byonna ebyakusoba. Kabadde n'omuzeeyi waffe era nga tutera okugenda ne tukubamuko ku lwali. So kale video mu buwombeefu nkusalisa okogiweka like nakomyewo tusimbule emirimu giddemu gikwajje bupya ku DPTV Uganda emirimu gye giri gitambula mpola mpola naye ye kennyini si yagikwasaganya mu kiseera kino naye nga tusaba mu kaseera mpawo kaga Mukama amuwa amaanyi ate akomewo abaweereze emirimu giddemu gitambule. Mukama amugumye mu mbeera emu oba mu mbeera endala naye ye kennyini mulwadde ng'omanyi omuntu afunyemuko ku kikangabwa. Kale kakati olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi lumu mwezi gwa April bonna mumuyita abamu muguyita abalala abalala April naye si Apple omwezi gwa April kyekigambo ekituufu bw'ogamba Apple era kale naawe oba somehow. So luba lunaku lwa kulimba okkirizibwa okulimba okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro mpaka ssaawa 6 ez'emisana oba ez'omutuntu. So kati ssaawa 6 wenkoledde vidiyo eno nga zayiseeko dda ziri ssaawa 7:16 temulowooza nti byensoose okwogera mbadde nnimba. Essaawa z'okulimba zaweddeko kaakati tuli mu reality. Kale kaakati ebigenda maaso bye twasanzeewo Sheikh Mufuti ow'eggwanga Uganda. Mufuti ono nno abantu bagamba yeeremezzaako yeerayiza naye kati ensonga bulijjo ndowooza tagifunanga. Waliwo olutalo olugenda maaso. Mufuti wa Uganda Sheikh Ramadhan Shabani Mubajje yavuddeyo naba nga asaba gavumenti mbwombeefu obw'ekitalo yambe TikTok eno egiwere egibaninge totale mu ggwanga Uganda kubanga abavubuka abatalina byakolera abavubuka abatyoboola n'okuyisa abantu ab'enjawulo amaaso n'olugaayu bayitiridde bakawuula ng'omukulu council Honorable Nalukola bw'atera okubayita. Bakawuula be ab'emifumbi tebaba na mpisa ekyo kikulu. So kati Sheikh Mubajje ekyamuleetedde obuzibu okujja ayogere because buli kintu kirina wekiva teyavudde buvi mu bbanga n'agamba nti TikTok ayagala ewerebwe mu ggwanga Uganda. Byavuddewa mujjukira Sheikh Shaban Mufti Mubajje bwe yagenda maaso neyeerayiza okusinziira ku basiraamu bagamba yeerayiza yeeyongeza ekisanja ku myaka 7 bo bagamba yalina okukubaako wakoma ate then aleka abasiraamu bakole ki beeyongereyo. Kati bwe badda ku TikTok oluvannyuma lw'okulayira n'okwerayiza ebyagenda maaso byonna byali bizzabuza muliro eri Sheikh Mubajje
era we tugenda maso n'okwogerera abaana bayisa mu Sheikh Mubajje eggaali naye okusinga nga basinzira ku app ene yaki eya TikTok. Kati sikulwiseeyo olunaku olw'Essande Sheikh Mufti Mubajje bwe yabadde nga ali ku muzikiti gwa Lord Kampala mu kusaaza Idi, kyeyasoose okusaba gavumenti kwe kubeera nti emuyamba app ene ya TikTok engeri gyetalina mateeka gagirigulatinga mu ggwanga mu bulambulukufu eggalibwewo. Kati awo Mufti n'agenda ku ntandaalo. Abantu kye bakoze Mufti, kye bakoze Sheikh Mubajje abaana bamuliisiza n'abasiraamu bye batalina kulya, abaana bamunyweseza n'abasiraamu bye batalina kunywa, naye nga Mufti bamwagaza ki? Ekituufu kiri nti Mufti awo we yakutte abuuzeeko eggwanga lya America n'olunaku olwaleero teyina TikTok, naye mujjukira ensasage yali mu ggwanga lya America nga TikTok bagibaninga, and ebyaviirako TikTok okubaningibwa mu America nakola story number wano ku YouTube kweri, osobola okugenda emabega n'oginoonyaako, naye eri mu video ndoza za mwezi nga gumu emabega. Ya mwezi nga gumu Donald Trump okulayira kwe ekintu kye yali asobola okukola okugula emitima gy'abannansi ba America kwali kuba wasuubi yadde weeriyo bateririiwo oba okubalimba nti TikTok entime yalikola ki yalikomawo, era baalinda ennaku 10 ennaku 30 TikTok wakiri ekole ki ekomewo, but up to now Trump bukyanga alayira omwezi gwakola ki gwayitawo dda, TikTok tekomangawo mu America. So Sheikh Mubajje tutwala omukisa okutegeeza ebirungi ebiri ku application ye ya TikTok, oyinza okuba tobimanyi naye katukutegeezeeko ebimu. Ekisooka, TikTok eyo ekyusiza obulamu bw'abantu bangi, in fact kanti kukyusize. Sheikh Mubajje TikTok ekyusiza obulamu bw'abavubuka abasomye n'abatasomye, abaakuguka mu mirimu egy'enjawulo ne batafuna mirimo gye baasomerera, abaalina emirimu egy'enjawulo nga tebalina wa kutundira bintu byabwe oba tebalina ngeri ya kugaziyamu businesses zaabwe, bafuna omukisa ku application ya TikTok. Nti TV ezaali zikusabanga milioni za sente okukola advert oba okukola akalango, olina omukisa ku application ya TikTok okukwata essimu yo n'orecordinga video clip ey'eddakiika ezitasukka 16 n'ogi-uploadinga ng'olanga ky'otunda ewatali limiti mu bigambo, ewatali edit mu bigambo. Olina waddemba okukola live stream n'otunda products zo oba n'oyisawo business yo. Tulabye abantu bangi abakyusiza obulamu bwabwe from zero up to we bali olwaleero lwa TikTok. Amaduuka g'abantu gali okwo ku TikTok. Abantu balina business ezitalina location, ezitalina wezisinziira, naye nga just omwana alina app ye, alina ba followers b'omutwalo gumu, akeera bukezi ku makya n'agenda mu boutique ez'enjawulo mu bibuga n'akuba obugoye obw'enjawulo ng'agenda alamba room number oba boutique number ezo zaba akubyemu ebifaananyi ebyo, n'ajjawo ne contact n'afuna ne price y'olwo olugoye oba ey'engatta eyo n'agitwala ku TikTok account ye n'agipostinga nga ye yakola ki yatunda, n'akuteerako nti asobola n'okuderivalingira. Kati gwe ng'ojja ogula olugoye olw'emitwalo 2 ng'olugula emitwalo emeka? Emitwalo 5. Obufunze omwana ayiribye n'afuna ekyokukola n'atagenda kukuba buyondo. Sheikh Mufti tukujjukiza nti emize tegyeyongedde ensangi zino, emize emibi newankubadde omuze gw'okuvuma tugenda gutuukako. Sheikh naye bavuma muntu alina kyakoze eki kyabakoze. Ebbanga lyonna lyoberedde Mufti w'eggwanga Uganda, abaana bano badde tebakuvuma, wamaze kulaba nga bavuddeyo ne bakuyisaamu etokota. Bwe bavuddeyo ne bakuyisaamu eggaali, mu kifo ky'okujja weebuuza ensonga lwaki bakuvumye nti aye kya Mufti. Naye emyaka nsuubira oba n'entondo, mu myaka 7 nsuubira okuba nga Sheikh Mufti Mubajje oba n'entondo osobola okugamba kana akantu akanvumya ak'okubeera Mufti kisikalekera abavubuka. N'okajja mu simu, n'okajja not even TikTok application mu simu ye ekifo. Mu
myaka 7 kyekyo kye nabuuza president w'Egindi nti nze ku ntondo ze nnyinaze ne mpulira abanvuma ku myaka egyo ku myaka 7 nga nze Sheikh Mubajje nga lwaki sibalekera akafo ka Mufuti ekikuvumya kyoba otunulamu okirongoosa okimanyi bano abaana ba TikTok bakuvuma olwaleero ku makya ne bakuwaana singa oba okoze ebirungi bo tebalina sayidi bano abaana ba TikTok tebalina sayidi basobola okuvuma olwaleero ng'okoze ekibi ku makya enkya bw'otereza n'okola ekirungi ne bagamba that is our man era ne bakuwaana ne by'otasuubira bamuvaako tokiraba waliwo abantu abamu nga totale bakola ki babeesonyiwa so Sheikh Mubajje ensonga gye waraisinze government kati kino kyesobola okukola ne kyetasobola kukola kati TikTok gyayagala okujjako twalina agavubuka agali gaganye okuwasa TikTok eyina ebintu bingi we accept it or not TikTok ne bawasiza ku TikTok eyina ebintu bingi kale TikTok eyina emize mingi newe tugenda step by step ebirungi bya TikTok bingi okusinga ebibi kintu kitalina kibina kirungi eno ku YouTube tuli regulated bulungi nnyo waliyo regulations zotasobola kumenya ku Facebook waliyo regulations ennungi terms and conditions ne bwoba okola bukozi post noyisaamu ebigambo ebiwemula they can take down your post ekitannabaawo Sheikh Mufti Ramadhan Mubajje kyetwalisabye okole kwe kusaba government eyambeko mu kusomesa abaana bano enkozesa yaki y'omutimbagano not even TikTok because nsobola okuyimirira wano ku YouTube nensindirira Mufti ebivumo naye yennyini gyali neewuunya nagamba onanvumya atandikiddewa agenda okunoonyereza IP address ya video nga video emulaga yawa ya ku YouTube so kati ne TikTok eno nzibu ate n'ekirala Sheikh Mubajje bw'oba owulira TikTok ekutamye musimu yo tebagikugulizaamu bo bagigulizaamu evaamu yabange buli ekinamutama banakijjawo okay Sheikh Mubajje yenga bane bagamba nti gwe bannonga bagamba nti obatamye ku bwa Mufuti lwaki gwe tova ku bwa Mufuti lwaki tebakujjaawo lwaki kale tebakusenda na greda wano lwe bakeera ku odi Kampala kiki kye wazzaako walabika tojjukira tukujjukize luli lwe bagamba nti ebintu by'obusiraamu byonna obiwuutanyiza obitunze kwolwo lwe bakeera ku muzikiti gwa odi Kampala walabika musiraamu ebyensi bibeere byansi TikTok eno nyangu olaba nga bw'oteekamu ka app kano n'okwatamu nti TikTok kwatamu bukwasibwe paba olaba akagambo kano ka uninstall tekajjira na musimu ekyewunyisa ka app kano gwokeeteeramu era bakuvumira ku TikTok because gwe wagyeteeramu gwekkiriza ojje mu TikTok olindire ku WhatsApp gy'ogamba eri regulated kyogamba WhatsApp okay Sheikh Mubajje kankubuuze WhatsApp abakubirako video call nga bali bwereere government yawa nekyo yagano kiregulatinga oba tesobola kiregulatinga bakujjeko WhatsApp eyo alabe TV atenga ne ku TV nayo tajja simatu Sheikh tukutereko TV channels ezimwe zawa ne Uganda okutandika saa mukago ogw'ekiro tulaba oba osobola okutunula ku TV n'abaana bo ngaliyo ne ba MP abayita bannabe ba Luta Gondi tochituteyo wala kyekyo sajja kyamusimatu kamifo kya Luta Maguzi n'agamba Luta Manegi yamanyi naye nete kyali intentional okay ekyo tukireke so kati Sheikh Mubajje ekyo kimanye wabulinye gye gava ababana ba TikTok basobola okuvuma season to season ayina kakabiri naye bajja Sheikh tolabe tamelio nti pirawo basobola okugenda yakasaganda bwe kati abaana basobola okuvuma pirawo nga ne jiko tekyatuula mu tama ngalikoze ate bana abaana gyokoma bavuma gye bakoma okunyiiga nabo gye bakuddiza omuliro abantu sawumu temumazeewo abaana bakuwa stress ne bakuwa stress n'okoggira ddala so ebyo ebizibu byonna ebisinga byavudde ku Idi yaliyo lwa Sunday nene ebintu bikyuse Idi tezaabangayo Sunday at least bakikiita nyomwezi ne bagamba ku Monday ye Idi tegwalabisa ate kunya kitundu ne bagulaba ne bagamba nebuzibye tekyasobola sala bisolo
tujja kubisalasa enkeera ku Mande. So kale abasiraamu abasiiba assalamu alaikum, abatasiiba alusazi mufube nnyo kati muyina ebbanga ddene ate okutuuka mu kisiiba ekirala temugamba eryo lyonna temugenda kujjanjaba alusa kwonna alusazi ezittuka mu nnaku 3 ez'ekisiibo waliwo asiiba paka kusaba 7 n'atandika okuwulira amagulu nga gakankana kyagu yasiibayo ennaku essaawa 7 amagulu ne gakankana n'agamba leka ayinza okuva seeka lwe yangamba nti oba toli musiraamu osiibira bwereere oba toli musiraamu osiibira bwereere osiibirako mu baraka so kale sigenda kuwanvuya nnyo naye nga TikTok in fact nga sinaba nakusiibula kankulage Ugandan government esobola kubanga esangula regulatinga kyetaazimba software ono bwe baba muzimba omuntu yekka yakera ku makya n'azimba obutafaali bwa app eyo yalina etteeka erigamba nti kino tekiyita wange kino kijja kuyita ewange bwokera ku makya nowetegereza emikutu egimu nga Facebook. I'll give you an example wano wetulina experience enene ku YouTube ne bwe nkuba bukubi kifaananyi nga kirina omusaayi mba sisobola kipublishinga mumwe ne bwe kiba kipublishingiddwa within 12 to 24 hours kibeera kijiddwayo because amateeka ge baakola makakali. TikTok kyetwalisabye essaawa zino batuyambe nga abazimba app eno abachina bateekewo regulations zino eziyamba naye ate bwe banateekawo regulations zino era still waliwo emirimu gye bagenda olimitinga andi kati omanyi obuzibu bwe buli mufuti alaja na kumuvuma kati mufuti alaja na kumuvuma ebigambo ebinene bali abasajja abazimbazi app zino tebiina mu luzungu bidetectinga luzungu kati omwana ajja kuvuma eggambo mu Luganda ng'ate gwe olimu owulira Luganda kati ekinyiza Sheeki omwana kumuvuma kigambo mu Luganda nga ne bali badde baregulatinze nnyo TikTok tegenda ku translatinga kigambo ekyo mu luzungu etegeere kiki yabadde ategeeza ono mu Luganda ne baba akiwandise tebasobola kijjayo kati nga ku YouTube kuliko translator YouTube kati waliwo ebigambo byenjogere video eno solo giteeka mu translator n'owulira ebigambo byenjogera mu Luganda n'oluzungu ebagenda obikunyonyola nga mubajja erinnya ate mubajje ne bagamba eri paapaali. I'm giving an example mu luzungu translator wanika kigambo emanga ne bakiza mu gundi mu luzungu gundi nekira emanga ngambye emanga so kale kyetuyinza okusaba kimu in fact Sheikh Mubajje kankuwa amagezi ga bwereere togasasulidde. Sheikh Mubajje mu Uganda mulimu amateeka agamanyiddwa nga computer misuse. Mu computer misuse mujja okusanga cyber harassment kati ekyo kye bakozeeko ku ggwe balabika bakuharasinze. Mulimu bullying kirabikira bakubulinze agonno mateeka ate n'omuntu just yakoze obukozi comment asobola okutwalibwa nga yakubulinze oba yakuharasinze. So there is atera omuntu everyone is entitled to his own opinion. Oshegede Sheeki Sheeki nga nawe eyo yabadde opinion yo kati ekikuvumya leero opinion yo naye bana bakuvumira their opinions. Let's all agree guli emwemu Sheikh akubaye gumuddemu wavuddeyo nowa opinion yo ng'osaba government because kyekyabadde muki mundowooza omanyi lwaki baprofesa babbeeyi baprofesa munnange tubasasula lwa opinions zaabwe because bo baba basoma kimu kugatta kuki ku mutwe. Yes kati Sheikh bw'ovaayo n'owendowoozayo nti government bagikole ki bakuyambe eggale TikTok olwokuba ku TikTok kwayiseeko abaakuvumye naye nga baakuvumidde ki kugamba nga bo bagamba nti weeremeza kuki ku ntebe ya mufuti kati ate gwe nojja n'ogamba nti awo yaaye lwaki mu kifo ky'okutunula mu kino ekyanvumiza lwaki sisaba busabi gavumenti engeri gye ndi w'amaanyiko eggalewo ekintu kino. Kirabika muze gw'abantu bakuze mu ggwanga erya gundi ery'e Zimbabwe okwagala entebe abakuze bonna abakuze Zimbabwe baagala nnyo entebe tebaagala va mu ntebe ze baba balimu
Afuga egundi wa myaka emeka? Zimbabwe. Afuga Zimbabwe. Nawuli yako ndi kinano ba mukago. Kinano mukago. Yakafuga banne emyaka emeka? Myaka ba meka? Mbuuza gwe. Ewe Zimbabwe. Myaka oba zire na. Abakulembeze b'eddiini eyo bafugira emyaka bali myaka ngameka? Mbagala fuga paka kufa n'emyaka gyali bagala jogera mitu. Kitegeeza ebintu ebimu bya nnono. Infitutina nnono nsikirano. Abazeyi b'Ezimbabwe tubeesonyiwe. Bo bagala kutukira mu ntebe zaabwe. Akati kadini Mufuti P waliyawo jeno mwe mubeere bulungi Mufuti mutadde ndeka mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Ajikasi Muluzi Musomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road. Osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriini yo.